ngaga nti webuti nti oluganda webuti buti gumnandi ndihamba nawe webuti mnandi hamba nawe kyandibale kirungi nengenda nawe oyali alabika akwana kitegeza gobimanyi izo limba zinyumirwa nnyo ate gami n'ennyimba ezange eza Luzulu n'ezolukosa kati waliwo akalala oba ndi yakayimba kampeeredde ennyama yangu okamanyako yali ayimba ku kyoyo ne bw'okingamba mu Luganda nze nja ddukiika yali ayimba ku kyoyo ikati ivile enkapa eridde kituufu mwali mu kitegeeza kituufu twali tukitegeeza kubanga bali bantu naffe tuli bantu kati kirireetinga ikati evile ennyama yami ekapa eridde ennyama yange okitegedde kati olwokuba ne vidiyo yalinga eraga ekapa nga ena kyerya abantu bagatta mangu ate kiri kyerwa owamaaso ameeru kyakyali kituufu owamadhamini ewange gwe mamadhamini fetugimba owamaaso ameeru kuba kiri naalagana naye nga kiri wala nnyoko ekyo owamadhamini owange gwe mamadhamini upu mkomboti guliwa so Oluzulu olumanyi n'oluko Olusutu olumanyi ndumanyi Olusutu lwo nduwulira nali ntuza okubeera nti Olusutu be baani abalwogera ate bali ludda bali mu kitundu kyawo balwogera basinga nnyo mu Free State ne mu Free State ne mu Johannesburg okave ku Gauteng Johannesburg weri Pretoria then bobodde eri nga de Cape Town odda mu Free State mwe muri Bloemfontein watuukayoko Bloemfontein gye bakubira palaso jibakubira palasa abayayi bayo kakati we mwali akatawuni ako ka Paris ke nagamba kati bo baboza tumela little oshigira kakati bo baboza ahe yewe abanga akwangwiza oli wanagamba nti nno sawbona naga ahema ujitegeera ahema so ate abazulu bali ludda wawatuufu abantu abo bali buli wamu naye nga abazulu okusinga bali nnyo mu KwaZulu-Natal mu Dabani eyo bangi nnyo abazulu bali nnyo KwaZulu-Natal eri awo KwaZulu-Natal ate Abakosa bali nnyo mu Eastern Cape muli King William East London Gondi Port Elizabeth ebibuga byabe binene kanojja mu town okutondo ate ne Wamandera bali boogera luki abantu kati bali mutata nga bwe nakugamba mutata bali mu Eastern Cape kakati awo wali wali yayimba naga Transkei kibuga kinene manye kyakabi akayimba ondinga akamanyi Transkei kitundu nga Transvaal Transkei kitundu obali andibadde nga ssaza mu Luganda simanyi nga kyo kitundu ne mu Transkei mulimu obutawuni bwamu si kibuga nga bwe yagamba nti kasita otambula obulungi teri nsi nnungi teri nsimbi niyo otambula otya ne muluka baginzibako mukunyonyola semboozi ebadde ng'esobola okuggwayo na bulungi era ndagenda okukitegeera nga nze natambula bubi ekisookera ddala abantu balina mentality nti ebweru bibbo bya ssente biri awo timuyola njole bana bali eno kakati buyalo omuntu ali e Kampala alowooza omuntu ali e London ku kyeyo ayola buyozi ekituufu ate bambi teri ssente ate eruma nnyo nga ssente ya muntu w'e London oba omuntu ali mu Europe n'omuntu ali oba mu American countries kubanga abantu abo bo okusinga ennyo tebali nnyo mu kuyiiza bwongo bakola agenda n'akola ne bamusasula neyeenyigiriza nnyo bambi n'asevinga ssente tebirimu kugattagatta ogenda n'ogatta n'ogula South Africa nga bwe tukikola South Africa n'oggulawo edduuka kubanga nga bejjo basomesa bali basetinga ekintu kyabwe nga gooba ng'oli mupya mu business kizibu nnyo ofuna customer kizibu nnyo okufuna customer ne South Africa no mulimu abadduka naye mu Africa wano kisoboka naye ate oyinza obutasobola gundi Cairo oyinza obutasobola ne Ethiopia yennyini tosobola mbugogenda okulawo edduuka buuza sting
Sting oli muganda wange ngoja kuuza Sting DJ Sting mumanyi Sting yagendayo kuba bomuziki kuli international yagendayo naye yaŋŋamba ssebo eri bw'otuukayo tosobola kakati ffe kyatulema kyovula bw'oba okoledde mu Afrika wano kyanguwa ensi erimu abaddugavu kyanguwa kati abaddugavu tuduma budumi wosanze woogula so obadde oŋŋamba nti baganda baffe bakyawa family zawano nsonga ki si zonna family abasinga tetuli jeno naye abasinga omuntu akugamba nti kampa omuntu oyo obuyambi gwe simanyi n'abafamily oba kampa omulimu omuntu gwe simanyi kansoka empozinge ku bafamily I don't know why bwe kityo bwe kiri kitya kakati nga kitusookeddeko balowooza sente zaki za bwereere nti muzitoola buto kati ate okuvanga bwe mbadde wano bannayuganda tuli bulungi nnyo n'okusinga bwe tumanyi bwe tulowooza kati mu kuba obulungi tetukola nnyo ffe tumanyi tukola tetukola nnyo nkubuulira oba oyagala gwe beera wano beere wano ne kaka tukedde mu meeting oba kitegedde oli ajjaako aba ayagala mulimu n'omugaba wano kikola bwe kinakkiriza atandika okukolayo ebyakola kibyayagala kitegeeza oluusi omulimu abamu gibalema ne babeera ng'amayanza abuukabuuka kiri wali kitegeeza concentration teriiwo kireetera okukola obubi ne tuba nga tetulina gamba ate twagala ebirungi naye nga twagala kukola kati kuba ojja ngaoli vulnerable neesiga first of all obeera risiki gweoba oli ku risiki kuba ebirungi mbyagala ate enkola yange si nnungi nnyo ate netujja tufuna omululu nti n'abalina balowooza nti okugaggawala kuba kubba soka olindemu wali omuganda wange ali mu USA ali Texas bamita Moses yaŋŋambye yakubidde mukwano gwe boogera ekiro ku ssaawa nga 3 mukwano gwe n'amugamba ekisileeti ngenda kwebaka Moses n'aseka n'agamba okwebaka gwe mukiri okigulumiza n'okigulumiza ngenda kwebaka mbweno mu Uganda omuntu agulumiza ngenda kwebaka bannaayo obudde buyise nnyo ng'omusajja ye abeera ku gundi ng'anoonya bubbo banoonya paka nagamba muwala wano nagula kapikipiki katuyambeko okudduka amangu okugenda okugula ebintu ku hoteeri wano neŋŋamba omuwala nti yiga pikipiki eyo ejja twanguyizaako n'aseka nemugaa ki ekikusisa banda abatya ku pikipiki nemubuuza baani oga tulinayo emirimu gy'abaavu egy'abagagga netwerabira nti omulimu gwonna bwe guvaamu sente zisobola okugula ekintu kati despising jobs kituleetera obunafu nga bwogambye twagala okwebaka tebebaka nonakwebaka babeera mu ssanyu bebakayebaka essaawa 10 namba mu buliri kitegedde yaŋŋambye kakati omuntu tasobolaga nti nno ogamba bintu bingi bireetera abantu okubeera nga so netulowooza nti ab'ebweru bazinogannoga essente kati ekyokubiri ate bamanyi nti ab'ebweru basiru ye bamanyi nti kankubuulire era newuunya omuntu gwe bayita omusama n'asanyuka omusama kiva mu kigambo busamaavu kati bamanyi gwe ava ebweru oli muki musamaavu oli fala naye ng'ate oli mu buufu kati gogenda mu nsi etaliiyo nofunayo sente nobanga tasobola oyinza okukola sente okulinya ennyonyi n'okulinya obulinya ennyonyi awo emisoso gy'oyitamu awo abayita mu alaali si byangu tebibeera bya fala ayina oba tulese mu byalaali okuyita ku basajja ba border control biki era tobafala so bannayuganda tulowooza nti abantu abali ebweru bafala otyo era ne woba ogize wano ng'okozesa abantu nkibagamba nnyo ne bakitegeera naga nti entrepreneur tabafala kayinza faluku oli ayinza bambala wano bulijjo nagambye awoze professional liar okitegeera nze ngenda okulimba nga ntegeza ebirimba ebirala 10 ebigenda okutipendinga ekirimbo kyange that's the principle of lie twenoba nakyo naye kati bo tebakimanyi kati nze ogenda okunimba nga manye ekibuuzo kingenda okubuuza bwe nkigata tekigata ku ansayo okitegedde kakati gana omulaba nga ali awo yeefula omugezi nenga nti ayagala kakadde nebe namukaluubiriza ajja kukozesa obwongo bungi okunzijako esente endala okitegedde sinakindi n'okunzita nenga kanzikirize faluko naziba akakadde kano alowooze nti ndi fala akozesa obwongo butono
kati gobo mbaliraawo begambo nakulimba bwesimanyi emmotoka n'omugamba njagala muzeeyo omugulire poloti nakulimba simanyi poloti ziri kugundi nakuba biiru nga nnene gwe n'okivaako nalooza fala yakubye kumbe gwe oli mugezi ne toyagadde kukayana nnyo okkiriza bakubye naawe kati obwongo obutadde ku kirala bwekityo bwekitambula so kati ekyokukyawa abantu baawano kuba abamu beesonyiwa dda famire zaabwe nsonga ki kakati bwenkokosaako ngamba manyi teri kintu kisinga kunyiiza muntu nga mukwano gw'okulyamu lukwe nga maama okulyamu lukwe nga muganda okulyamu lukwe ate bwegenda olwopera taatawo bagamba bawolereza ono omwavu owawa neisima yakiŋŋambako bawolereza mwavu kati gwe kitegeeza nti gwena okufiirwa is expense obweru kati gwe kira nze nkubuulira bakanziza kunaka nali nakyawe ekigambo kye bayita Uganda na ploti bbiri zaali sente linabbe nga nazigula bbiri mutwalo $5 gya dola nina za abandoninga tujja kutuukayo eyo nenzimba kino okitegedde naye ngaekyantuusaawo era mbadde n'ekiraamo kigenda kiyinza okukyuka kati ndowooza mbadde n'ekiraamo nga kyagwemba nfudde nga balina kunjukya bwemba sinagula wange wali onyiize nnyo muganda wange weesonyiwa abantu wali weesonyiwa noweesonyiwa ndi wano ebwebajja famire wali ogyesonyiwa nga nagyesonyiwa nakola kyensobola teri amanja bampisa bubi nengezaako okuzza mbazza engulu naye ngaera bakulaga newewa banno bakusobezza muzeeyi tasobola kuyimirira ku bigere bye nga balowooza mwabebwera omuzifuna bufunyi tufuna bufunyi tuzifuna kufiirwa bufiirwa naye nawona okufa emirundi emeka nga teri antaasa teri yampa kapito ekintu ekiyita okuteekwa okuba kumpa respect n'onkuuma ate nyamba abalala bwe mba nkomyewo so wali ogamba nti banjoke naye engeri ekikaji kiri ekinene mu lunyirwa mu buluzi saabawuluzi naye jwakaali nga nze be namuyitiramu be yambuuza kiki ne muyitiramu naga nti mbitegeera nange nayitako mu mbeera bwekityo naye tafulumangako wano naye era n'abalina ssente babayisa bubi oluusi kubeezi South Africa weeziika obeerawo gwenge enfaayo nziikayo muganda wange wali otabuse kuba kye bakwetegeka wali ogenda kweziika olwedde era webiri polisi weziri nti bendwala oba kintu kinene nnyo bampa mukyala we bamuwa $4 million ne bamujja ndi wemba nfudde bamuwa 4 buli mwaka ziri nnyingi so ng'ogambye kaneeziike kati ezo justice insurance life insurance kunzijanjaba oba kuyamba abantu baye nga nfudde naye kati ziri endala ez'okuziika zo nayo polisi endala era weeziri ne kakati weeziri naye kyankozesa ebyo famire neŋŋamba kambeesonyiwe nkole strategy bwe mba ndwadde nfuna obuyambi wano bwe mba nfudde nfuna obuyambi wano sente weeziri nzeetegekedde so famire wali wagyesonyiwa naye ebigambo ebyo ebimu ku ebyo bangi abali mu mbeera eno ab'ebweru ugambye omwana we South Africa yagula ennyumba wali ekanyanya amanya ettaka wali ekanyanya atandise okuyiwa omusenyu kitaawe omuto muganda wa kitaawe nga bali mu diiru y'okumubba ettaka omwana nadde South Africa kati ate kitaawe taata bwe bagwabba kati omwana ddala kiki oba oyagala anti kyenakugambye nti abantu bali selfish wano kati it's about me and my family ate ne bwe kidda mu nnyumba kinsesa nnyo kinseseza ddala nti omukazi ate aba Uganda abasinga musonyi is not an offense babeera mu nnyumba ng'ayina akake n'omwami ayina akake buli omu akola bibye mu bya ssente kati olaba omuluulu we gutuukira okubeera mu nnyumba nga buli omu ayina akake nze okusevinga ku ssente n'okutandika okukola byenkola nasooka nesonyiwa efamire nga bwekigani n'emikwano kuba efamire naye sigiyingiramu nnyo ku lwahisitole eyasooka naye nga neŋakambeera n'emikwano gyange bonna ne bankosaako era n'emikwano kati neŋŋamba kati nkomawo kimpowooze neŋŋenda mu kawooteri nga teri ategedde nti mwendi mu Uganda n'abawooteri batemwame gye nvudde kuba nze nga nzija seejaakajaaka nentuula wentuula nensirika nentandika okukola ebintu byange mpola mpola awo kwe kutandika okukola ebintu ebikola ki ebivaayo so nga waliyo n'abantu ne companies endala jo nabadde ne company wano yabadde ze kuntekeramu quickbox ku system yaffe omusajja nanga nti nze sisobola kukola kintu kigenda kusula company yange kwa nina ba clients bangi
company ngeri registered bulungi ng'olaba nti they are genuine. So abantu abavaluinga business kirungi nnyo okolagana nabo kubanga ayina something big to lose. Okitegedde kati gwe you have something big to lose kubanga oyina erinnya abantu bakwesiga era kyonna kyekiri tosobola kubulwa mulimu, tosobola kubulwa kyokola, tosobola kubulwa bagula byotunda kubanga erinnya lyo ddungi. Kati omuntu abanga ayagala asobola ofuna munaga nti bano nze mbasengeze. Era abantu abamu abali ebwera bafuna ku ssente ez'abapangisa baabwe badiringa na company, badiringa na agency, nti agency eno ebanje abantu bange si family etwale ssente bweziti nange nfune bweziti. Era family akugamba simanyi tebakyasasula badduseemu biki ng'ebibozi byakugirira bingi ogenda mulopa tewali. Okitegedde nawulira bano bannaffe bana balugave mu lunyiriri lwa muluzi nali ndi ku mukutuulo okuba nali ndi mukali nga nsirise soogera nengenda okuwulira nga bagamba nti bwe tumala tuwolagane ssente zino ng'abantu bagenda kwetema kwewola ba family bazisasula eddi. Neŋŋamba bano kambayambe nentandika okuyingiramu ntandika okwogera era kyobola waliwo some progress. Tuveeyo eyo twakoma ku gundi ng'oŋŋamba nti omunauganda yakubba ssente kyovola tuyitiddeyo tujja kugendayo eyo mpolampola naye munauganda yakubba ssente ojja n'emitwalo 27 akubba gumu 7 kyokka wamugamba ssente zino ajja kukuwaako ate nabbanzibe okola otya olwo jjukira nalina return ticket yange ne bupocket money bwange bwe nina ate n'akawunti ye nalekayo ku busente jjukira n'omusenego wange olwo tuteeseza bwe nkomawo ntwale nange njiga okusuubula kubanga nali maze okugula trust mu musenego oyo nga si kyangu. It took me a year or so okuyingiza mu system ga neesige era banne bamuyisa bubi nnyo bayibulira bubi nnyo you bring a Ugandan no okitegedde naye olwokuba twali tulready tumaze okubuildinga trust ne okubondinga nensobola okukola ki era nkulayirira mu effort ezo naze nakola olusuubulo olwasooka yaŋŋamba experience okutuuka nti takyafiirwa mu kusuubula mu kuyiga awo biki yaŋŋamba kyamutwalira emyaka 5 okubeera nga buli kakodya akola ki akamanyi. Nze mu lusuubulo olwasooka nafuna experience ya myaka egi mu trip egi yantwala Thailand nantwala Hong Kong tugenda ne China. Okitegedde aho nawona nga tewali mistake kitegeeza natandika ne ssente entono naye olwokuba I did enough research abo bye bagamba muteziwera simanyi bibaamu obubi. No, if you do the right things, you give time to research and behave a certain way, sente ziwera ku speed kyotenza kola ki sente ziwera ku speed kyotenza kutegeera. Kakati bwe nzirayo ne tugende China ebyo ngo trip entugenda nentandika mba nakatandika bwenti ebintu bye byatuuka mu dduuka enkeera ne balimenya omusene gw'omugamba namunyumiza ate anaakola ki munnange bakumenye ate nga bwe muba muddayo temusobola kuddayo the same time oba okitegeera. Kakati ndese sister wange bamuwadde zene boyfriend amutaddemu obwongo tebakyampa ssente sister ne bamutese ssente wajja dollage nga bagibba mu bizinesi yange naye ng'asirise najo bannange okitegedde. Kakye nakola okudda engulu awo amangu natunda butunzi mmotoka eri Calavera microbus naye ngitunda noono omusajja namugamba kankome mu bizinesi yange ntule nsonde ssente nagamba mukogwe genda nampola ampola ku zange ziba mu bizinesi yange ampola ngobe nze ngende nsuubula embeera eri yakole bwampola neziri zentuze ku gundi nenyongeramu kyantwalira omwaka mulamba okuzimba edduuka eryo ga nti kati diyimiridde nga bwensubula bwenzizambu enzo nga tulya buli mmere yes sister alowooza mubba naye nga we have to build the capital to start sharing we can't share the capital okitegedde. Akati netukola bitambula bulungi naye nga obugagga bwenjagala sinabutuukako ntuula mu nnyonyo manyo malamu ebisaawa 10 n'ezi aye nali ntambula platinum nga ntuula mu lounge wakubanga platinum nga ntambula emitwalo 10
passport ozirabye nya wazirabye nya nga zijjula nakani nga zijjula visas okitegeera kakati nga ntambula platinum tegeza muyebera mbuno obugundi obutabotabo biki ne musoma yebere platinum ofuna card osoka notambula nofuna gold nofuna silver gold abatambula babimanyi account kunyonyi kati otambula platinum botambula emitwalo gya mailo 10 omwaka 100,000 miles bakuwa platinum card kati nze olusinga nkubaddako platinum kati nga bwentuuka Hong Kong wantula mu bagagga abamalayo mujje mulindira ennyonyi nga mutudde ku butebe bwe muti mulinda nnyonyi ffe eri tuba tunaaba tulya webakana muno baganda tuli mugagga naye engeri gyewatambula nnyo frequent nekikusuula mu era nga nze ninyira eno mu premium sisimba line mu economy naye nga ntula mu economy era nze ennyonyi tendeka ku Star Alliance ennyonyi tendeka bajjako gwe ku nnyonyi ne bagamba ekitegeera bajjako masembe wange ne bamugamba muzeeyi ennyonyi efunyemu obuzibu naye bbaako visas zino zonna zijjudde passport zajjula visas okitegeera nojuzeeyo kati nembeera nga ntambula nnyo ku kakati mu kutambula okwo oyogera n'abantu abali mu level now you understand otambula n'abantu abali mu level naye nomumbuuza omusajja ne tell me bangamba basuubula ebweru bagaggawala nnyo naye nga nze zinnemye zikyaganya ate ntambula zinjagala nanga nti otambula ote nga nti olusi nkuba nedda buplatinum nanga nti you are on the right track ojatuuka probably you are engaged in a wrong business I'm not sorry offended because I've never been offended where I'm looking wisdom for wisdom. Oyogera n'abasajja abatuula mu gundi mu VIP omugamba muganda bange nga ntambula ndina mu platinum muno tulina mu lounge tegedde nanga nti you engage oli mu business nkyamu nyo ku track and off otyo tiyayongera muzungu tayogera bingi business nkyamu naye track and off muzungu tayogera bingi yali akindekedde zinekole ki neti tegedde ngenda okuddayo okutunulira business yange nga business ebadde ku lubege ng'etambula ng'abasajja bensinga okuguza engoye naye ng'ate tukirina mu bwongo nti abakazi bagula nnyo kati nga ngula nnyo engoye z'abakazi okitegedde naye ng'ate tebagula nga nina stock wa miliyoni nga 2 mu store bakazi oli ajja kubuuza duuka ki eryo e South Africa abaliyo bakimanyi tosobola kupangisa kaduuka katono oguduuka guba guva eno paka eri ate tebakubiriza kusharinga ensonga lwaki okugujjuza kyantwalira omwaka mulamba tebakukiriza kusharinga subrenting ne mu nnyumba ebakimanya bagoba ogibeeramu weka otyo naye bakibebbirira so capital gwolina nga muyitirivu naye ng'atudde omwo ngenda okutunula nti ngamba zino ze ssente zange zandibadde ezange zino kuba byentunda webiri n'ebiri mu store bikoze eki ekyasinga okunyiza ku mulundi ogwo naye nakatikkula akawala ne kaŋŋamba university ziri awo nyingi wetuli awo Claremont katulina City of Cape Town University ne West eriawo kakati akandi ne kaŋŋamba when are you bringing new stock ne ŋŋamba yarabbi nze yaleese ebintu ombuuza new stock kakati kwe kuddayo ngenda okulaba nga tuleeta zi brand zino zi Hugo Boss zaani ngeno gyoyambadde zaani ninga nti bintu bino babikwata kakati lwaki sikola brand yange engeri gyenina ebiyimba byange bino bijja kumpa akazinda lwadde tebinyuma nsobola okukola brand ng'Uganda teri brand bannayuganda bo tebalina actually tulina brand yoga nti is a proud Ugandan brand teriwo a whole country 40 million people tewali brand kale South Africa osanga balina ozi balina ebintu byabwe tetugirina ningamba lwaki si ekyo mukuyiya ekyo ninga kati capital mujjeewa olwo tuli mu 2008 international credit crunch ekutta kati yakwata mu South Africa nenfiirwa sente nezitokomoka nga ndaba sister wange nalekawo business yange naga tusangagane ku street nsimanyi biki nemba n'amaduuka 2 edduuka lyateri muli muntu amaziga ganjiika nga nfulumya ebintu mu dduuka ndateka miliyoni nga 5 okuli fixinga libe ddungi amaziga ne gayiika nga omuyindi nga nsaaside nga I'm helping you
kwa nalina contract lease eyo bwe bategwedde eyo olina ogisasula okuleka ng'ofunye omupangisa jjukira siri bulooka omuyinda nga nti okusaasira jjamu ebintu byo naye tukwata ku kintu kyonna fix and fittings eziwateekamu jjukira nze bwompa edduuka nsima tayiro zo nenzijjamu nenkola ezange empya nenkola edduuka nga oba oyagala oba toyagala olina oyingiramu ensonga lwaki kumalo nenzenenyirira okitegedde ne kakati basiiga nenkyo ojja kusanga basiiga okitegedde kakati ebiseera ebyo neŋŋamba omukukyusa bizinensi neŋŋamba kankole bizinensi etagenda kunsasuza nnyonyi buli ssaawa okitegedde nnyonyi zirinnye empulya nzikola kuba zitwala sente zange nnyingi buli trip $1,000 $200 buli trip okitegedde kusula biki neŋŋamba kankole bizinensi etagenda kunkuumira nnyo ku nnyonyi nfisse sente ezo awo wakati awo nali nina consultant gwe nasasula muntu timulowooza mbu omuntu ogaggawala biba yakiyaye nalina omusajja mujju bamuyita DB Golota era ntwalayo bannanga abala bangi naye byabalema tebabitwala. I went for consultation 1 hour for 2 years nga mbulira how business work nga musasula era nengula n'ebitabo bye mbadde nzija nga nsoma obugagga bukola butya bibino mbirina bino bina bikwatagana na ssente bino bikwatagana na leadership bw'obanga oli mugagga olina okumanya leadership kuba oba olina b'okulembera bw'osasula kakati kugamba nali mmanyi ekyokukola naye nga n'okukyusa business kati neŋŋamba kanzire mu saloon it is a service engoye ozirekewa naziranguza nenziranguza nezigwawo sente nezifa nentandika mpolampola era waliwo abayogera ennyo bannange mulekerenga okuba enduulu nga munnamu aweddemu oba nga mulowooza nti aweddemu nze ne bonsuula mu kinnya nvaayo ne sente so waggwamu ne baseka ne mbakuba n'oluyimba omwaka oguyise gubadde mwaka muzibu ng'ogedde nnyo tinno naggwamu neneerwanako nga wiikidesti Allah nannyambako nempangula so ng'oweddemu nga balowooza mpeddemu naye nze bwe mba nina bokisi nsobola okuddawo n'oyingira salooni nenkola salooni soka salooni nali sigenda gikolamu nganzi ekyokubiri nasigenda kuba na mukozi yenna how did I make it nenjikola nentekawo munde mugagwe section ey'abasajja njagala sente bwezita I don't care what you make mba nkuwadde opportunity nga nange nfunye okitegedde ojja kukola nnyo oyise ezange okole nnyingi siteekwa kulunda n'omukazi omulala nemuwoyo oli gwe naleeta naye nemuwa nemugana naawe kolaawo ey'abakazi byonna ze mbisetinze gwe oleeta bintu byo oleeta material gwokozesa yekka kakati dduuka engeri gye liri ddene wali across waliwo taxi rank nga ndawo abasajja aba taxi abo tebagula ngoye neŋŋamba gyemu ntya sente nga bangi nga bwe nakikola emmenga eseesi nentekawo mutyaba kaapu nentekawo portable bakube alinda omusala alinda azannya mujjako sente wali okitegedde mwana wo tubakuba nezaala naye tekinyumira ddala nali newoze emmotoka nga nakisasula emyaka eki emmotoka nesasula emyaka 2.5 nga sente zijja mu portable jukira bino bano basasulira lenti portable zezanya zokka nga munda eri nayo studio engoye nenzisala ebbeeyi naye nga tezinsala kubanga bwenzireeta teziriko lenti kati nga zikyangu nga kibalansinga nendutandika olwo neŋŋamba kikye nina okukola kati obadde oyiranga aba property bana bagula properties basozo bwe tunaddako nja kulaga akatabo nali ndeesa akatabo nga bw'abanga kati ng'oyo alina kulanga waffe ne tutambuza akatabo buli alina kyatunda n'amukubira bakayitanga common lens ads nga gwe basponsa bonna ba MTN baani bajja oba engato zozikooye olangira mbwerere njaka kulaga olangira mbwerere gwe n'okasaasaanya nenkasaasaanya nga nze sene njazira ku corporate company okitegedde eyo container gyolaba eyo mwajjiramu ebyuma nga bijjudde nga nze kola media company naye nga nze mukyo njagala kukola brandi y'engoye ekyobola mwalimu printale brandi ye Kampala ogiteekewo Uganda giteekewo naye kakati nga nina okukikola ne bantu abali mu media natomera abantu bangi abasajja baatuukiriza naye bamanyi bangi bamanyi kakati nga mukugamba nti olina akazindaalo
sindika ebiyimba byange wadde bibi ffe tulina kyetugoba eno tubeere ba shareholders buli yali akola ku TV y'amaanyi amutuukako naye nga balaba I think it was a fake dream ne bagitta kati nze nga akali kanconcentratinga ku media eno nja kusinziiramu eyo neerangire brand zange era nja zikulaga era Wikili Styles kuba nali ndi mu hip hop nga njagala kolera abavubuka bato abo be baagala ennyo idea yali mpya ndowooza wano kitegeera kakati ekyo nekikola ki nekigaana nteeza kampuni abantu balimba olwo ntandika okwagala okudda wano abantu balimbalimba nenjigalawo kampuni nenjigalawo ng'abantu banziba abantu banimba ate saagala kulimba oba kitegedde nali nimba nemanya obubi obuli muki nenva mu kulimba nsirimba okitegedde nenkola ki nenkola eddo nembikyusa nenzirayo mu kuddayo bannanga abamu era bansanyuka musajja akomyewo ajagera naye nze nali natunda generator nesente ze nali nkoze kwa kampuni yali egenda kukola mu butuufu nali nkoze milioni 18 mwezi ogwo nga ziri ku account nentunda ne generator 25 kVA gye nali ntetedde kampuni eno n'ebintu ntubenda bibitali bya mugaso nnyo nembitunda nenzirayo n'emitwalo gya landi 7 enkeera nensasulirawo gundi nensasulirawo credit card baali bamanja kwanza sisagala bya kumanja nembasasula aba bank Standard Bank nemala nengula emmoloka emitwalo 2 okitegedde bali bamanja go mu kitundu nengula emmoloka emitwalo 2 ekisesa kitundu endala mba ntandika ezo nyingi nnyo South Africa mu mwaka gumu mukulanga kwemmanyi business nali nazirekayo naye nga abantu bagambye kuuma address sikwagala mu kintu kyonna nazambuza bintu birala netukwatagana n'abaana benfunye nenkola mwaka gumu nenkola sente trip yange nga ninya ennyonyi nga 12 amagenda n'amadda nga ninya Joburg Cape Town Joburg Hong Kong Thailand Hong Kong China Hong Kong kitegeera kati awo nawona nnyonyi tezawiranga zalinga 6-7 nga zonna ozibalansinga sinyonyi tendekangaho naffe otugamba kuba ffe oba watusasudde otugamba nti abannange ennyonyi yange munze okuseeko nemuzukisa 2 hours before neyetereza ne transport netumutegekera enemwanguya n'atuuka gyagenda